Oli ku mukutu gwaffe ogwadda Standard News naida Element Man muzzukulu wa Mugema anti gwe buli wondaba kitegeeza mba nnyingiddewo okuwa amawulire amapya amawulire amasu amawulire gwe gojootabadde gyensobola okubeera nga nkuŋŋaanyiriza olunaku lwaleero. Nkusaba genda maaso subscribinge mukutu guno ate genda ku YouTube nayo gende maaso n'okubeera nti otugoberera ku TikTok nayo gye tuli gwe searchinga busaachingi Standard News UG osobola okubeera nga otugoberera naida Element Man muzzukulu wa Mugema. Emboozi gyenkoledde olunaku olwaleero ensonga y'akatale k'abasuubuzi ekutte wansi ne waggulu. Eno abasuubuzi bagenda maaso n'okubeera nti beemulugunya nga bagamba nti abakulembeze baabwe babatunze batya nze naawe. Bano nno bavudde ne mu mbeera ne baluma n'ekitebe kya disitulikiti y'Wakiso nga bagamba nti eky'eby'ettaka nga bagamba nti abakulembeze oba beekobanye na bano abakyusa ebyapa mu landizi Wakiso ne bagenda maaso n'okubeera nti bakyusakyusa ebyapa. Kati nno abasuubuzi okitegeera basoose kubeera nga amawulire gano bagafuna kyokka ne batagenda maaso n'okubeera nti bakakasa wabula bo kye bakoze nga bagenda eWakiso mu landizi nga ebyapa ebisatu bagenda maaso n'okubeera nti ebibiri ku byo biri mu transfer okubeera nga ssaawa yonna bikyusibwa. Kansooke nkuwe abasuubuzi bano eWakiso nga bagenda maaso nga bakyankalanya kwegamba emirimu wali gyagenze maaso n'okubeera nti gikyankalana olw'abasuubuzi era ne poliisi bwetyo neeremerwa okubeera nga etaakiriza abasuubuzi bano kuba ate nno mwana ttu ekyasinze okunsanyusa abasinga babadde bakyala nga bagenda maaso n'okubeera nti beemulugunya. Kangende kankuwe abasuubuzi bano nga bagenda maaso okulaga obutali mativu bwabwe.
Kawulaluwa. Abasuubuzi b'ematuga tuzze wano twagala byapa batutunda bwe batutunda ate nga ekintu kya kampuni tegeera se kakati bwe batutunda naffe netujja ku district bino omulamba ebyapa biri wano era abatugula abagula ebyapa babadde babaze okubikola ki okubikyusa amannya naye ng'ate eri ebyaffe ebikadde nze byetunatwalayo mu banka muki mu banka size ebyapa byamu kyekyo kyennyini muze kukola ki tuzze kunona byapa kulaba byaki baki batutte ebyapa byaffe kulaba nti lwaki batunze ebyapa byaffe ng'ate ffe abasuubuzi tetunnaba kukkiriziganya nabo wadde n'omu erinnya lyo ndakasifanatu Hajati nze ndi Tabula Moses Monge omu ku badirector ab'amatuga Mabanda Matuga Association nga tuli abantu bataano bannaffe abasatu beekubana n'abantu abalala aba management ne batunda akatale kaffe akatale ke twagula miliyoni za Uganda ez'asimu 15 nga Prince Empeebwa yali meya w'egomba y'Egombe yatuguza kifeeki nga kifeeki kituguza nga bamufuna mpola kuba twasondanga busente bwaffe singi 12 paka we twasonda sente ezo tugula ekifeeki naye kyewuunyisa nti bannaffe bwe kyebasazeewo okufuyita emabega ne bagenda batunda ekifo ensonga enkulu etuleese wano eno batugambye kiri mbuwandiike nti ebyapa byaffe babikyusiza nobikyusa tuba tulina takayaffe lya byapa 3 naye tugenza okwesanga ebyapa 2 byamaze dda okukyusibwa yaziddwa mbu mu mannya ga mwami Kisitu kati tuzze wano eno olwobutali bumativu twagala ebyapa byaffe bidde mu mannya gaabyo ebyapa byaffe bisoma Matuga Mabanda Marketing Association ffe bye tuyina bali twabiteekako n'envumbo wano eno nasooka kavieti ne mortgage ya bank kubanga bwe batugenda okugula ettaka lyeno banka ya Mactaros yatuyambako tuwako ne mortgage ya bank naye kakati owunya kuba nti abantu bano eno obufeero obungi ennyo basobole n'okuggyako kavieti zitwatera kuki byapa esukka mwemu okusaba buyambi bannange nti nina asobola okutuyamba ku nsonga eno tuli baana b'abantu banaku abakazi bano bemulaba abasinga bannamwandu balina bamulekwa n'abasajja bemulaba awo abatono nnyo abaliwo nabo bakulidde mu katale awo kitusinga okusabamu byonna buyambi manya nze Mulangira Ssuuna essaawa eno nga nze ssentebe omulondo ow'ekiseera ku lukiiko olufuga akatale ak'Amatuga Mabanda Market Vendors Association. Ensonga emu zetuleese wano twakizuula nga badirectors zibaffe abamu beekobaana n'abagagga abamu ku kitundu ne batutunda kati mu kututunda naffe twalina okusala amagezi okulaba etteeka ligamba ki eri badirector bwe tukizuula ne tutambula ne tugenda ku RCT poliisi paka olwaleero tuli wano tukamalayo balina buyinza buli balina okudda mu bafawunda kyonna kye baba baagala okubeebuuzaako nekibaleetera nebakigula tebekolamu omulimu ngaabantu batuyite bategeeragana omugagga omu nti atuwe siriko olya nnyonnyole
era twaze wano twasobola kujyamu okusala ebisiga naye aladisalaga yayambirwa okimugamba abalisi ensonga eno betuleeti wabula we tugenda namugamba njesolaga ku byapa n'atuwa olunaku olwaleero ssaawa 8 tujje ne bali abafuza kisitu tutuule mu nsonga kati bwe tutuuse wano ate waliwo abatugamba nti aladisi ali ku bulawundi naffe tuzze lwalwejesitula ne bali abagamba nti bafuza kisitu yongerako tugenda kale mategeko ne bonna tugenda kubatema tujja kubatema wabula bere olutuyamba tujja kwongerako kubanga abakadde bonna kati oli aba ayagala ekifo kye aba yatugambye nti ekifo kye kigazi nnyo ate tulina omwongera ne miliyoni ekifo kyakisigaza ebyapa byaffe twagala bisigale Botono we twavuddeeyo ne tugendako okubeera ng'ate tubawa tutuukako ne mu katale k'okumabanda mabanda Dairy Market Matugga ng'eno nayo twasanze abasuubuzi nga bakola naye nga bagamba nti embeera gye bayitamu nzibu nnyo kuba nga bo abasuubuzi bo akatale kano we bakolera kuva edda nedda nga bano bajulize n'okugamba nti yali meya wa division y'Egombe nga ebiseera ebyo ng'ekyali gombolola mwami Sempebwa omugenze sawa zino yavayo n'abawa akatale kano bo nga bo edda ebyemabega ne bakagula obukadde 150 mumanyi sente zedde okulaba nga abasuubuzi bano bakolera ekifo kino kangene nkuwe abasuubuzi bano nga nabo bagenda maaso n'okubeera nti boogera ebyo ebibaluma. Erinnya lyange Namuyomba Teopista Luwemba nyimiridde wano enkya ya leero ku katale kaffe kano akatundiddwa akamatugga mabanda Dairy Market nga tuli wano tuli bennyamivu era tuli beeraliikirivu tukoowoola offices ez'enjawulo ffe ng'abasuubuzi b'amatugga mabanda Dairy Market. Akatale kano kabaddewo okuviira ddala myaka gy'ekinaana nga twalerebwa omwami Sempebwa eyali atwala eggombolola eno nga chairperson waayo ye yali nannyini ttaka lino kwe tutudde naye yatulera bulungi bwe yali avaawo n'alituguza tetwaligula nga kintu ssekinnoomu twaligula nga abasuubuzi abeegattira awamu ab'amatugga mabanda Market Association era kampani yaffe eri registered certificates weziri ebyapa tubiina biri bisatu tulina ebyapa bisatu local number eri 92 ne tubeera ne 237 ne tubeera ne 238 ne tubeera ne 68 ettaka eryo liri mmanya g'amatugga mabanda Market Association ng'ekyo kyekibiina oba ye kampani abasuubuzi mwe beekoleramu omulimu mu 2011 ne twegula nga tutunuulidde embeera gye mulaba kati ku makubo ng'abantu babamenya ng'abantu babasenda tetwalina ssente twalya looni ya bukadde 150 okumala omwaka mulamba. Ebiseera ebyo twalina banka yali ku Portbello Road nga bagiyita Manktile Credit Bank eyali manager waayo Mr. Lugolobi mwana nzaalwa wa kitundu kino mu Gombe Division Kabunza Village ye yatuwa looni eyo ne twegula nga abakyala abanaku ne twegula nga abakyala bannamwandu ne twegula nga abakyala abazadde bwe ntuukaawo njagala nakkaaba neewuunya abantu babiri omu basatu Asimwe Benon Nduga Jamiru Mawejje Musisi George William
Namuddu Margaret gye mwajja obuvumu ettaka erireze abantu ng'oggyeko ffe abali mu association abali mu bina plus naye ate tuliisa ebitundu ebyenjawulo. Tuyina abalimi abava e Luweero, tuyina abalimi abava e Nakaseke, tuyina abalimi abava e Bamunanika, tulina abalimi okuva e Zengebe, tulina buli wamu ne Wakiso abatunda mu katale kano. Bannange abasuubuzi abatutunuulidde abava Kaleerwe, abava e Kawempe, abava e Katooke, abava bonna batunuulidde wano ate balina famire ezibali emabega. Bannange tukoowoola buli wa buyinza yenna okujja wano okutuyamba. Ettaka eryo teribanjibwa. Tuli mu nteekateeka ababadde beefuula abakulembeze okulaba nga babbye abantu ne badduka. Essawa ya leero n'amasimu tebagakwata. Essawa ya leero tetubalabako babadde babeera muno buli lunaku nga balaga nti batufaako batulumirirwa balina enkulaakulana. Tuyina project yaffe already plan eri approved by Wakiso district. Nayo badduka nayo. Ebyapa badduka nabyo. Era tuyina obukakafu bino tetuli kati ku ŋŋambo. Twamaze okonfaminga nga tuyina omugagga alowooza nti alina ssente. Alowooza nti yamalayo eyayita Kisitu Richard. Tumugamba nti aguze. Tumugamba nti aguze. Naye n'emmeeza yawalampye ya bbeeyi. Njogeranga mukakasa wonna waali anoonye abantu nga bwe yakolaganye nabo. Ffe wano akatale k'oku mabanda tetukatunda. Tetutunda, tetukyusa byapa. Ebyapa byaffe ebisatu tubyagala, akatale kaffe tukagala nga bwe kali. Tetuyina we tugenda. Wano we waffe we twagula. Tetugulangako gye batugambe. Tetubitegeera nabyo simanya baani ffe Kisitu. Tetumugulangako. Twagula ku Ssempebwa ebyapa ebyaffe twabigula ku Ssempebwa. Tetugulanga ku Kisitu. Twamulabye ng'ayagala okukulumpanya akyusa oba kitaka kiri luddawa akola transfer azireeta mu matugga mabanda ne registrari mwezi ensonga tukulabula nassa kulabula tugenda kujja tweyambula Wakiso tugenda kulumba buli office tugenda kulumba buli wa buyinza tugenda kusonda ssente ne bakina bakikumi okutuuka ku kawumbi okulaba ng'okufana obutanyagwa. Wano tugenda kufiirawo twagala ekintu kimu byapa bisatu block number nga bwe nzogedde 92A 237 238 n'enkaaga tubyetaaga wano. Twagala ne plan yaffe eri approved byebyange Namuyomba Teopista n'abalala bajja kwongera. Amatandika ku byosanze wakusatandika n'amanyi. Amanyi aganga nze Kijjambu Robert ate nga ndi director ku lukiiko olukulembeze ku ttaka lino nga ndi muwanika wa ttaka lino. Basebo ne bannyabo abasuubuzi bange abadirector bannange badirector basatu beekobaana ne batunda ne batunda ettaka nga kwegaseeko chairman waaki wakatale. Ebintu ebyo byanduukako kati wayise ennaku 5 okunduukako ne mpita chairman wakatale nangamba mu meeting awantu ekiro essaawa zaali 2 ngenda mutuukako wali essaawa 2 nanzisa mu mmotoka nga ndi mu bwomu ne mugamba chairman wakatale njagala ombuulira ebintu webiyimiridde byempulira bagamba nti ogenda muguza Kisitu ettaka tuve wano batuze ewalala kiri kitya. Yaddamu n'aŋŋamba chairman wakatale Mr. George William nti kawule twagala otusonyiwe ettaka eryo tubadde tutudde ku jjute ne nkwata jaketi yange ne ŋŋenda ne mugamba mbikoze eki mbitegedde. Era bassebo ne banyabo ne tweyongera okukola research ne tugenda Wakiso. Twagenze Wakiso nga abasajja ebyapa akakapa ke bagamba ke bakyusizaamu Busimayina mukulu Kisitu Richard nga ke batadde mmanya gaaki gakatale market association. Naye twatuuseeyo ne tusanga registrar n'atugamba bakakyusaako ebyapa bimeka 2 ekimu tebannakikola ki bannakikyusa era n'agamba ti ebyapa ebyo bisooke bikole ki biyimirire. N'atugamba olwayo tugendayo essaawa mmeka 8. Naye basebo ne banyabo nkoowo ntegeeza ebigambo bino chairman Musisi wambisiza bubi okutunda abasuubuzi era wambisiza bubi nze Musisi William era ujoli yonna vaayo era nkoowola Musisi oba olina eddembe lyonna liteesa ne Kisitu omugambe mumuddiza
wantu we ewaffe tukole ki tusigalewo ffe twagala baffe era nkwowola omugagga Kisitu gwadde ogamba nti olina ssente bala abantu abanaku abali wano ffe abantu tuli banaku tukola wano 10 abakadde n'abaki tukusaba obeere muntu mukakkamu okkirize oddizibwe abantu wo ffe tubeere abantu awaffe we tukola ki we twagala amannya nsigadde Kijjambu Robert turedi mbu batuweemu wali eri ate tumwongere ne miliyoni 9 waliwo webagala tutwala yade nga ffe tuwulira amawulire nti bakoze bata trade omugagga n'abawaayo miliyoni bimeka bisatu era webakola ki weboogera kati ate bo batugamba mbu bakoze bata trade wali wanene wano watono simanyi wali twagala batuwaayo miliyoni 9 naye basobola ne banyawo ffe twagala waffe era ng'owola Kisitu oba ogenda tutta katale konna ogenda tutta otumalewo ogenda tutta otumalewo tetugenda kuva ku ttaka lyaffe. Nuru Nakalema ndi mukozi mu katale muno nyina ennaku nnyingi ku Lwamusi Jamiru Mawejje okutuddira ettaka lyaffe lino lye twakakaalukanira twagula ettaka lino mu bulumi nga tuli bakazi banaku kano akatale bakayita Mwolanfuuzi ffe maama ffe taata wetugira abaana baffe school fees abaana baffe basomedde ku ttaka lino nga school fees tumujja ku ttaka lino ekyokulya tukinoonyezaana abaana baffe tukijja wano lwaki agagabbi gajja otulinnyirira ku bye bataagula twagala ttaka lyaffe balituddize tukooye obubbi ffe tusobola okubeera n'ettaka lino ery'obwannannyini tetwagala babbi musisi gy'oli Jamiru Mawejje n'abalala ababbi twagala ttaka lyaffe tuli bakazi banaku wano wetujja ekyokulya abaana baffe bagire school fees. Eddoboozi Umar Sekandi nandi mukulembeze omulonde omupya agenda okuddukanya ensonga zino. Asimu Benoni twafunamu wano okutamatama nga ebyapa tumaze emyaka nga 3 tetutula mu meeting tubagamba mutule nga ate maketero gundi banka eya posta etugamba nti ebyapa tekyabyagalayo bebakozesa olukujukuju awo nga banka ejeri ebyapa ebituddiza ne basayininga kumbe bo baali balina olukwesikwesi olutwala ettaka lyaffe ne bayita wano balooya twayita balooya naye nga balabika nabo baali bayaayi baali bamu nabo bayita balooya netutula mu meeting tukola endagaano nga endagaano yegamba tubateresezza ebyapa ku mitwalo 3 buli mwezi tebawezeza yadde omwezi nga tuwulire birinkinga nti baagala tukyusa batuzze wali oyo omusijo gyo William yasinkana nze naŋŋamba ddiru eri ne mubuuza ddiru yaki naŋŋamba tugenda kufunayo akasente ne mugamba nze siina naye njagala mmanye ku ddiru eyo n'agamba wali tugenda bajjawo tubazze wano ne mugamba bwe kiba kyekyo tekijja soboka siina yadde n'ekikumi n'ennyumba yange sinkube plasta nesikkiriza kulya mu bantu lukwe ne bakozesa olukujukuju ne bakyusa ebyapa naye tukoola omugagga gwe bayita Kisitu mwana nzaalwa yakuno bamuzaala wali simanye ekiryagonje wa muzeeyi ow'omugenzi Luweero tukukakasa muzeeyi Kisitu nti ensonga zino muba mubadde mukyali mu nteeseganya olina ettaka lyo naffe tulina eryaffe sigaza eriryo naffe tusigaza lyaffe fe wano tetutundawo era tukulayirira bw'oba oyagala bakutta ogenda tutta otumalewo Posta banka bwali mukuumi entandikwa ye yali eterekayo eryapa bwekyuka nedda mu paalo netugamba nti yegenda kivaamu tunonere ebyapa byaffe tunoonye banka endala wetukola ki kati webagenda ne banonayo ebyapa babireeta wano nga tetulina wakubiteresa nga buli omu tetumwesiga twesiga abo balooya be batuleetera nga naffe twesize bo okubeera nga twabateekamu obwesige
kwekozesa chance eyo nga bo balina ebyabwe ebirala bye babala byakutunda abantu bwe batyo ne bakola kyebayita obukujukuju obubbi. Tukoola muzeyi omanye omuntu gwe tubadde twesiga ku nsi kuno ye musituwangadde naye emyaka n'embaga yagikubya wano ffe twagisonda mu katale n'omukazi ne tumuwasiza ewaabwe. Tukoola muzeyi Musi mwami Musi kola bwoti tuula n'ekisitu tukole ki musazeemu endagaano zemwakoze. Tukoola Pulezidenti Museveni Sam Mayanja bonna akana akatale ke katuleze twajja muno nga tuli baana bato tukaddiye erinnya lyange nze Sekandi Woma. Nakibuka Veronica nze ogera ku nsonga y'akatale kano nzize ndi munyiivu nnyo ate ndi mukambwe nnyo okusinzira ku nsonga y'akatale kano. Twatandika okugula akatale kano twamanyisibwa okugula wano byajjira mu ŋŋambo ne bagamba nti muzeeyi Ssempebwa atunda wano ne tutandika okunoonyereza Ssempebwa atunda. Twagenda okunoonyereza obutuufu twagenda okulaba nga Ssempebwa akola ki ng'atunda. Property master yali ali ku kintu ekyo n'atugudde tumulaba ne tumufuna ne tumubuuza Ssempebwa atunda n'agamba nti ntunda. Bwe yamaliriza n'atugamba tumugamba twagala tumanye otwage ku bintu ebyo ddala oba Ssempebwa akola ki atunda ekifo kino. Oyo property master yali mu nsonga eyo baali bamuyita Medi n'atwetya ku byapa Medi n'atwaga ti ebyapa mubiraba ntunda waneeno ne tutandika okugamba tukoze tutya twadduka mu bannaffe ne tubagamba banne Ssempebwa atunda. Abamu basooka ne bagamba nti balimba tekikola ki tekiriiwo. Twalina abakulembeze baffe waliko Naalongo Matovu yali akyali ki kansala Gombe ng'akyaliyo ne tubeerawo twalinawo n'omukulembeze omulala yaliwo yali Jebbi naye yali akyaliwo ne Samuel Tulanga yaliwo mu biseera ebyo. Abakulembeze abo baali mu buyinza abo nga batambuza eggulu. Twabaddukeko ne tukuba omulanga ne tugamba bannange batutunda wano tukoze tutya. Twasala amagezi gonna naye tugamba mukoze mutya nti omuntu omugezi tulina kugenda kwewola ki ssente. Twalina wano ebiseera ebyo kampani yaffe eyo oyo Nduga Jamiru ayatunze akatale kaffe ye yagiyina twamugamba Nduga kampani yaffe gye tulineeyo association gye twali tulinawo nga yakatale esobola okutuwoleramu ssente ne tugula akatale kaffe. Nduga yagaana okugyayo kampani yaffe okutuwoleramu ssente ne tugenda mu banka netuwola ssente. Banka bwe yatuwola ssente ne tujja ne tugula awantu waneeno. Okiwulira bwe twagula awantu waneeno abantu ne tugamba Makairo banka ye yatuwola ssente naye twewuunyiza nnyo okutandika okuwulira nti akatale kaffe katwalwa era akatale kaffe katundwa. Nze nzize mpulira amawulire ago nensooka ntuukirira abantu abo bonna. Asiimwe namutuukirira, Jamiru namutuukirira, Musisi namutuukirira bonna nga ababaddeko n'oyo namuntu abadde sekuritale waabwe nabatuukirira ne mbagamba bannaaye mpulira abatunda akatale kisi twatutwala bye boogera gyebiri baŋŋamba tebiriiyo. Era oyo Nduga n'aŋŋamba gwe Veronica okiwulira ffe tetwasoma naye gwe wasoma naye nkubuulira ebigabo abatosoma wano wetwagala. Oyo Mawagi Charles yagenda n'aŋŋamba obwo bwapa bwamwe butono nnyo tetubwetaaga. Nze nina ebyapa nze Charles namugamba Charles oyina ebyapa fakakapa wakatini kekaffe gweyina mitwalo gya ssente fe tulina nusu 5 ebitano bye biriisa omwana wange ebitano kwemperera omwana wange ebitano bye biriisa ewange bye binyamba kati ne mutezo ssente za musiki twagala byapa byaffe
Nalweiso. Amini Nalweiso. Abanji bamanyinga moviti. Bannange nga sigenda kudda oli gy'abadde kuba nali mukulembeza ku lukiiko wamu n'oyo ne tulina okunyolwa eri gavumenti twagala etunnyonnyole amateeka ga wano gakola kifuula nnenge. Omuntu bw'akwata ettaka lye n'aliteekako caveat n'ateekako mortgage nga abakulembeze ba gavumenti ku disitulikiti ne bakwata ebintu bye twasiba ne babisumulula olw'enguzi ne batuusa ebyapa byaffe. Twagala gavumenti etubuulire abakulembeze baleeta bakibogwe oba basoma tukoye obubbi mu ggwanga. Tuli abakyala abalina ennaku eno kampane tebamala bagizanyirako batuyita Matuga Mabanda Vendors Association. Oddira otya kampane n'ogifuula ng'atunda obuwunga tufa na muntu kisitu tukulabula wawano obulogo genda tuwulira kisitu tukulabula okutaka lyaffe anajja ku ttaka kuno agenda kufananire kano ka Buganda kadda kano kaliko nanyiniko tukubira omulanga Saamu Mayanja President Museveni tukubira Nakanja omulanga tukubira ne baminisitaazi abalala balooyaaza abalala bonna abazaalibwa abakazi nga ffe nziramu balooya bonna n'abakulembeze ne pulezidenti buli ali mu ggwanga nga yazaalibwa omukazi. Kitegeeza twetegerera tujja kufa n'omuntu ajja nga tanywedde kisitu bakuwaana obulogo ojooza abantu amataka g'abantu gonna obajoze buli omu ne kooti tuddayo sente tuziina atwetiikamu sente tuziina tugenda kufa n'omuntu. Manya agange nze muviti gye basinga okumanya nja kufa n'omuntu. Nze ndi mukazi ayimiriddewo wano maama wange ampita maama lwa nsonga nina 10 ate mwagala nziremu ampite mwana lwa 10 maama ampita maama kati mwagala ate nziremu muyite maama lwaki munzize emabega. Nja kufa n'omuntu ebyo bye byange. Linnakangabira Justine ng'omukiisa w'abakyala mu butale bwonna obukola Uganda yonna era tuli bamukago ne kofutu ye senta yaffe. Kaakati ku lw'ensonga eno bulijjo kano ke katale kensinzirira okwogerera ng'akatale k'abannamwandu n'abaana b'abalwanyi abakeegulira abalwana mu ntalo wano ku pulezidenti. Naffe aba Uganda market tetukkiriziganya na nsonga eyo ey'okuba ng'abantu babafutiaka ku kintu kyabwe kye baagula. Kale kuba Uganda markets andala ly'Employees Union Constitution yino njagiyina erinnya eryange yenze Bule Richard akakiiko wamu ne chairman w'ekyalo Matuga Mabanda omwami Lubwama John chairman twamutuukirira nga tuwulidde ensonga eno nga tuwulidde nti akatale bakatunze. John yadda mu tubuzaabuza twagenza okitegeera nga ne chairman John ng'ali mu nsonga eno. Bassaba ne bannyabo chairman Musisi, omwami Asiimwe Benoni, omwami Ndugga Jamiru n'omwami Mawejje mubadde mumanyi nti ffe tetwasoma bino ebitabo. Twasoma ebitabo bino Constitution etambuza akatale kano tugiyina mu ngalo yaffe. Constitution egamba wano tewatundwa tetutundawo. Nkowoola kisitu wonna w'oli vaayo ojje wano eno bakuddize ebintu byo. Kisitu tugenda kulwana naawe genda bakuddize sente zo wano tewatundwa. Mwaddidde ebyapa byaffe ne mujjako mortgage ne mujjako caveat ne mugijjako byonna twabitegedde. Twatambudde ne tugenda ne tulaba RDC n'atugamba agenda kujja wano. Mbabazi twamulinze olunaku lw'eggulo meeya yabuze. Omwami Lubwama John ng'omukulembeze tannaba kujjako gye tuli eri abasuubuzi baffe nga tannaba kujja. Tusaba maama President Museveni, maama Nabbanja, balooya bonna ab'enjawulo, kano akatale Saamu Mayanja tubasaba kano akatale kali gazeti
Nansana municipality. Kana akatale kali gazette Nansana municipality Matuga Mabanda eri gazette from Nansana municipality. Babadde bamanyi mbuteto olwokuba tuli bampi bamanyi tetwasoma obumpi si bulwadde chairman musisi wonna woli ekigogwa newatatawo ekanzize tugenda kutuukayo nga tulwanirira ebyaffe amannya n'eddoboozi Bule Richard emanyaga wabula nina information tuyamba nokwanga nowenkola tereza kigambo kyo nze ndi musajja mutamivu nga ebanda bamita Matiriko MC nze olunaku lwali lwa Sande nave wange nga ngenda kufuna ku mazzi ga kunywa amazzi genywa abagamanyi bagamanyi nsanga sise abadde akuyaga akalulu embabazi mu katale kano ewa bindi ya sise asiimwe kuliko n'omukyalo omulala ne babeera nga bali mu kuyaga bali mu kuba pate yakuwagi wange yogera amazima gemmanyi agatekwekerera njogera kyekola kyemmanyi wano banange bagenda okulya kubanga mbabulewo ezigye 10 nabasanga nali zegula waji wange bwati gyasiimwe nasiikana mbabazi wali wansi ku sheero ku dooni benjogera siriba naye babagala kunsta siinaako buzibu namukubirwa essimu basika ebyasiikana abayoga ebayogera ze wano wefune 10 netubadde tulina nga bannaffe mu katale wano abagamba nti beenaalemu si ku kiba kyafuzi kyonna waba tubatubonabo nga baganda baffe bannyinaffe tukwatagane mu mbeera yawamu batulyamu olukwe ate nga tulina abaana n'abaana tuzadde baana baabwe bazaala babazzukulu baabwe baagala babe bali bakyakola ki kyakulya mba ngenda kiiga nga nze katale wenkola ki wenkeera batulyamu buli naye twabategedde nene ensonga nze nemba nfudde ya mwana wange ya mama wange ya jjajja wange senga wange n'oyo atammanyi Mukyala Nasoza Agnesi erikola sente nze Kavule bannanga abatuuze bawano ku mabanda amanya gange nze Nasoza Agnesi erinnya erikola sente nze Kavule bannanga abatuuze b'oku mabanda kyetusaba buli muntu alaba wali Kisitu omwana wa Kisitu muganda wa Kisitu senga wa Kisitu tubaboole tebaddamu kujja mu katale kaffe akatale ke katufudde kye tuli ze najjanga Mutembeeyi kati ndiradi ngozanyira ku katale bowe mama mama nyabo wowe muzukulu wa mukale kambu wowe kako mama yaya mama Sabawe bawano nze ndina mwandu w'abasajja 9-10 ono omusajja yasembayo yafana alemera ku nsi abasajja 9 bonna bandekera abaana Matuga Mabanda yabalabirira kakati bagenda kungoba wanze mama bannanga tubegayiridde tuyinzanga na kulinnya mu ngato nga Mabanda bamukutteko mama Mabanda bamutwala yeye wano mwana na muzzukulu yanguwa tebera bambita mpisa nga mukyala era nga nalondeddwa ku lukiiko olugenda okutambuza ensonga zino paka we zinaguka banange tukuba omulanga gavumenti taata ow'ekitiibwa Mwami Museveni maama Nabbanja sali musale kubanga ensonga eno tebatugamba Kisitu akolera gwe taata sali musale tetumanyi owa kituufu Kisitu akolera gwe naye munange ffe tuli bakazi banaku abanoonyeza abaana baffe taata sali musale ddala mutuufu bw'otunuulira akatale kano akatuuza abantu 10,000 oba 5 nga ffenna tulya wano ddala lwaki otunyigiriza okutuuka abo ddala lwaki tobeera muzadde gye tuli kuba mutuufu ffe tunoonyeza abaana baffe ekyokulya batugambye Kisitu akolera gwe nti byagula byonna bidda gy'oli taata tukwegayiridde bw'oba oli mu nsonga eno tugambe otutaasa ensonga yakwo giveemu akatale kaveemu ebifo bingi mwosobola okufuna gy'ogula Mabanda ejjudde ebifo ebingi gy'osobola okugula taata tukwegayiridde kano akatale k'abakazi banaku abalabirira abaana baffe tukwegayiridde taata tuyamba otutaasa ove mu nsonga z'akatale k'e Matuga wano si weewali ekifo kyokka ebifo bingi wosobola okufuna n'ogula n'okolera emirimu gyo tukwega
agayiridde bw'oba ng'oli mabega wa kintu kino nga kisitu ddala akolera gwe nga bwe baatugambye tuyambe taata otutaase otuviire mu nsonga y'akatale n'akafuuka muzadde gye tuli otutaase ampiire sirike nga ndi musuubuzi mu katale kano ku maba. Ate twasobodde okunoonyaako ne ku ssentebe w'akatale kano ssentebe w'akatale kano Musisi George William naye alina ensonga ze yagenze mu maaso n'okubeera nti ayogera ng'agamba nti kituufu akatale kano webali wafunda era abasuubuzi abasinga obungi ekyamazima bo nga bo watono naye ng'ekifo kye bagezezzaako okufuna kifo ate kigazi bulungi kale naye kankuwe ssentebe ogende maaso n'okubeera nti omuwulira. Kale tutandike. Amanya yenze Musisi George William kyama tubuzi Matugawanda Dairy Market. Onsonga eziri mu katale ka Matugawanda Dairy Market n'ensasagge eriwo abasuubuzi bafunye kuyisibwa okw'amaanyi oluvannyuma lw'abaddayirekita bakyusiza kano ka desimolo kutubadde tulina akatobuzibadde desimolo 3 oba 29 ne bafuna desimolo 5 desimolo 5 ago nga ge gagenda kugendamu abasuubuzi bonna abagula ettaka kubanga ettaka eryo gya mutegeeze lifuka emyaka 15 kye tuligula naye waliwo yagula emyaka 15 nga tafunanga muki mudaala gwe so kati mu nteekateeka eno eyokulaba nga afunye desimolo 5 kitegeeza buli muntu agenda kuba nga afuna omuki omudaala abali ebweru yagula ebiri nga yafunako ku mudaala bagenda kuba nga bafuna ate nga bafuna kyenkanyi ate nga giri mu oda ti abenyanya banyanya ab'obutungulu bwabutungulu nga buli kimu kiri mu oda yakyo. Ebigambo bibadde bingi nnyo nange mbadde mbiwulira kyamaani ettaka kyamaani yadduka n'ebiriganga ebyo. Kyeyamaani ku ttaka lya Matugawanda Dairy Market talina buyinza ku byapa ebyafa obuyinza buli abaani director era be bavunaanyizibwa ku biki ku byapa. Kyeyamaani yafuna information n'ategeeze ng'omutuuze omulala yenna oba nga kyeyamaani omulala yenna ow'ekitundu. So ne bannyabo naddala abakozi b'Matugawanda Dairy Market mukakkane emitima olwo yataddemu enjiri n'agamba naye babawadde obukadde 3 gundi n'afunako 10 ebyo byonna bya bulimba mu Matuga teri muntu ayinza kukuwa desimolo 5 ate n'akwongera ne ssente olaba kiba tekisoboka naye olwokuba babaddewo obwetaavu nga bano badayirekita beetaaga kibi ekinene osobola okukola ki okufiitingamu abantu baabwe ng'ogyeko ekyo awo wennyininyini we tuli olowooza olaba tuli kukuba kwennyininyini bwe tubeera nga tuli kukuba kwennyininyini credit audit tugoba tweyongere waggulu era ne waliwo ofiisi yange bweri wonna bateekako zikizi maaka zaki tesaawa yonna bali abamenya bana abazaaba ekimotoka awo nawo tewokutuuka ki tetuli ekkuba eryambuka Laakeri Road bagenda kuligaziya olowooza baligaziya balizaawa bali katale kati baba nga baliza katale kiba kitegeeza nti akatale kaffe kaba kufunda so bwe tuba nga tufunye omukisa ogwa desimolo 50 nga gasobola okutwakumodifenga abasuubuzi n'abatafunanga midaala bonna ne bafuna nze mbadde ndowooza abasuubuzi wandibadde tukkiriziganya ne tugenda n'ekyo ne tufuna emidaala buli muntu n'aba ng'akola ki ng'akola ne tuba nti emyaka 5 wakati olwo yagula emyaka 10 tafunanga mudaala ne tuba nti ffenna tufunye emiki emidaala etuyiye omutendera omulala ogw'okukola ki ogw'okuzimba kubanga okuzimba kwatulema lwaki ng'abali munda bo bamativu abali ebweru bagamba tuzimbe kuba basuubizibwa mujja nga tukoze eki nga tuzimbye okuzimba kwali kusuula kuba kwakalina abamu babeere waggulu abalala babeere wansi naye kati bano abeeno munda mukatale olwokuba bo bamativu nga bateera ekola ki ekyankalanya nga bateeka bimbeera ekola ki ekyankalanya era okuzimba nekukola nekukona olaffe abaali bakola muki munda naye so guno omukisa ogwazze nze ndaba gujja kutuyamba emekudda okubeera ndoolizo za mukatale buli muntu abe ng'alina muki omudaala gwe. Ekirala kandibadde kibi nnyo singa badayirekita bakoze bata ate ebyapa ne bisigala mu mannya gaani ne batabite gat company n'ebyapa biri mannya gat company so tebiri mannya gaabwe tegerekese bulungi era kyandibadde kibi nnyo singa badayirekita bakyusiza oba ettaka eryo ne baliwo omuntu omulala nga tebalina batwala abasuubuzi naye batwala abasuubuzi weewali ate ng'ekifo kinene ddala abasuubuzi bajja kgenda mu bulungi kibeere nga kibamala buki bulungi so ze mbadde nsaba abasuubuzi bakakkane ebigambo bingi
naddala ebyabateereddwamu buli muntu ze bampita amasimu naye nga bakambwe nnyo bangi bantisizatisita n'okuntuusaako obulabe naye ekyomukisa omulungi amateeka ze kimanyi gyegali era nagenda nendifootinga byonna kibunga amateeka begatambula naye kati chairman tukakkane tujja kutuuka ku kitubu chairman bakkakkane chairman so bigambo bingi naye kasooke nkomekaawo naye kyensabasuuzi bakkakkane ettaka we naye nga lyakyusizza kifo ate tugwa ebigambo bino muganda wange obutale bwonna gye buva ne bwenkana olaba akatale ako wekali kali wali ng'osaza ekkubo okukajja wali okukateeka wane n'olwali lutalo kati era nga bwokiraba olwaleero bafunye awagazi naye bagamba tebakola ki tebaagala so ebyaffe ebyabasuubuzi tabuza naye nga ekyakoleddwa nganze ndaba kyekiki kyekituufu buli akola ki ng'afuna obudala naye era ne mu bennyini bagala ekituufu naye eno kodi yabateekamu nti waliwo sente zebafunye ez'enjawulo yesinga okutabula abaki abantu naye nga wali sente kati chairman ekirala ekisembayo ba directors bo bategeezebwako nti waliwo enkyukakyuka ezigenda okubeerawo ompulidde kwata edu abadde akukubira byebyo ne byensobodde okubeera nga nkufunira olunaku olwaleero nkusaba subscribinga olaikinge ku mukutu gwaffe ogwadda Standard News 9 Element Man muzzukulu wa Mugemba Mukama abeere nammwe ngenda ku ndala